tewali kintu kisinze kutuleetera buzibu nga kukomparinga Katonda waffe, nga kugeraageranya Katonda waffe ku bintu ebirala. N'olaba oli olw'okubanga ali avuga tomanyi na motoka yagifuna atya, naye gwe ekyo ne kikutwala n'ogamba nti nze alina Katonda lwaki nze sivuga. N'olaba oli ng'alya bulungi nga like obulamu bwakulagako waneeno olabira ddala ali bulungi, nze alina Katonda lwaki nsula enjala, nze alina Katonda lwaki seevuga. Ebyo ebintu nabyo bisinza otuleetera obuzibu era byebintu ebisinza okuzza abantu emabega. Naye nga lwaki oba weeraliikirira nga watuuka nga wakera ku makya n'ofuna ekyomuwendo buli omu kyanoonya. Gw'omanyi abavuga amamotoka omanyi ebizibu bye bayina, omanyi bye bayitamu mukwano gwange, bakuweeko obulamu bwe batambuliramu olaba oba osobola obbusitula. Bannange mulekerawo okweraliikirira ku bintu ebitali mu makulu. Mulekerawo comparinga Katonda wammwe oba Katonda waffe ku bintu ebitali mu makulu. Mulekere ddala mukikomye, mwesabire Katonda. Banayo okusaba kwe kuwangula buli kimu. Ate nze nabagamba kasi tosaba ng'olina okukkiriza. You pray with faith. Buli kimu kijja kuba nga kitereera. Era n'olwaleero Mami Vicky azze ng'obubaka bwonna bwazze nabo olunaku olwaleero bwakukugumya ggwe mulokole, bwakukuzaamu maanyi nti oyo ali wamu naawe mu buli mbeera yonna. Lekeraawo okweraliikirira ky'olina ky'ekyomuwendo buli omu kyanoonya. Pastor Vicky wono kamukuwe naawe omwewulirireko. Nnyo nakuwaako obujulizi wano, nayina mukwano gwange olunaku lumu ebiseera ebyo twasulanga wano ku kyaki wano kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Waliwo ennyumba yabeeranga awo awali kalinaawo yali ya ttaka. Bameka nga wagirabako? Yabeeranga awo awali kalina. Nyumba eyo yali ya kitiibwa nnyo, yatukuuma wano ffenna. Kaakati nalinako apartment okwo ku nnyumba eyo. Bagiyita nalinako unity. Unity eyo twagibeerangamu ne mukyala bya Mukama. Ku katanda ka banko wanje nyumba eyo yali ya ttaka naye yalimu amafuta. Kati buli weekend twavanga awo ne twambuka olusozi ne tusaba. Twalina abaabeeranga wano ku kyaki wano ku kigo nga tubeerawo bangi, Musumba Aneetinze, Musumba bya Mukama n'abalala, Sumba Idithi. Temulaba abantu okuwulugumira wano bayina gye bavudde. Kati twabeeranga wano buli Saturday nga bwe twekuŋŋaanya Saturday tugenda ku Prayer Mountain ne tusaba. Buli Saturday nga tugenda ssaawa 3 nga tutuuse ne tusaba ku makya ne tukomawo. Buli Saturday ne tugenda, buli Saturday ne tugenda, buli Saturday ne tugenda. Mukwano gwange omu nansanga olunaku lumu yansanga n'akakomawo ebikooti ereesu nantunuulira n'agamba Vicky okyasaba? Konze nkyasaba kubanga point gye naliko nga natuuka ku point nga okusaba n'obutasaba tewali, siina kyakuddamu, siina ayamba, kati nga solution bwe sisaba. Famire gyenvaamu teweetaaga nagimanya. Tewali nte nti banampa ku nte boba 2 oba 3. Waliyo mapaapaali na mbooli. Kati ebyo bikola future bannange. Kwegamba ng'otunuulira obulamu nga Katonda bw'aba takuyambye nga teri asobola kuyamba. Kati kye twalina okukola kusaba ne tusaba. Gy'olaga tolengerayo ekiddako tokimanyi naye ne tusaba, oba tubimanyi oba tetubimanyi naye ne tusaba.
kati mukwano gwange nansanga nangamba Vicky onoonyeza Mukama Katonda bw'atali kuyamba tali bafeya. Nebaza Mukama Katonda ali feya. Our God is a fair God. Yensonga lwaki tulina okuyimirira ku lw'eggwanga tulisabire. He is a fair God. Agenda kuyamba eggwanga lyaffe, agenda kusaasira eggwanga lyaffe. Abakazi n'abasajja abali mu ggwanga lino bajja kukyukira Katonda bwe tuneekwatanga bwe tubadde maaso ge ne tuddayo nga tukkiriziganyiza okusabira eggwanga buli lunaku. Abantu bagenda kukyukira Katonda. Katonda ali feya. Olwaleero si kyali kye nali luli. Agambye temweralikirira kintu kyonna. Lekerawo okweralikirira ekintu kyonna. Oli kibi ekikozesebwa Katonda. Konsaani zizo zirina kubeera mulimu gwa Katonda, si bintu byansi. Kyevolaba yagamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna. Mukama yeebazibwe. Bwe libanga eggwanga lisobola okulabirira abajaasi baalyo, ne libawa emmere, ne libawa uniform, ne libawa engatto, ne lisomesa abaana baabwe, ne libawa emmotoka, ne libawa amayumba, bwe libanga lisobola okikola, eggwanga erikulemberwa abaana b'abantu, olowooza eggwanga ly'eggulu terisingawo nnyo kulabirira baweereza baalyo? Olowooza terisingawo nnyo? Toddayo kweralikira mitawaana gy'oyitamu. Gwe kola omulimu gwa Katonda n'obwesigwa. Teweeralikirira kintu kyonna. Ebyennyumba yo tobyeralikirira. Ebikwata ku baana bo tobyeralikirira. Oba ofumbiddwa oba tonnafumbirwa teweeralikirira. Katonda eyakuyita mwesigwa. The Lord cares. Atugamba Mukama kyusa emitima gy'abakazi n'abasajja. Bajja kuba gye bali yonna nga bali eyo. Naye ng'ebigenda maaso ffe gye tutali. Kubanga abantu bangi nnyo olwaleero abateesezza eggwanga lino. Bassebo ne bannyabo naye nga tebalokokangako. Lwaki batuteeseza? Basomye ebitabo bye tutayina. Lwaki batuteeseza? Bali mu bifo eby'ebitiibwa gye tutali. Nabo kyabatonderwa okubeera gye bali. Kubanga tewali bukulu butava eri Katonda bassebo ne bannyabo. Katonda alina abantu ba positioninze mu bifo. Olwaleero nga tetuteekeddwa na batunuulira oba balokole oba si balokole. Nga gye bali yonna Katonda yennyini yabateeseeyo ku lw'eggwanga lino. Naye nga beetaaga essaala yange naawe okubanga tubawanirira. They are decision makers. They are key people in this nation. Kye basalawo kituziika oba kitubbulula. Njagala olaba omukulembeze w'eggwanga yayimirira n'agaana okusayininga ekisiyaga. It was awesome. It was great. Tomanyi ntaana gye twali tugenda kuziikibwamu nga bannayuganda. Omukulembeze w'eggwanga aba butasayininga tteeka eryo nakkiriza ekisiyaga kiyitewo mu ggwanga lino. Musumba kyotegeeza tebakiriira mu ggwanga, bakiriiramu, but authority y'eggwanga yakigaana. Ayina that authority over the nation. Bw'asalawo ne mu nsi ey'omwoyo kinywezebwa. Simanyi oba otandise okuntegeera.
tofaayo ku muntu ki. Waliwo abantu nga bali mu bifo biri sensitive nnyo ku lw'eggwanga lino. Tunuulira paliamenti y'eggwanga, yeebaga amateeka agatufuga ffenna. Bateekeddwa okuba nga bali soba, bateekeddwa okuba nga omwoyo w'Amukama abaliko, nga y'abaluŋŋamya ebintu bye bateesa. Katonda alina obusobozi obukozesa abakazi n'abasajja abo yadde nga tebannategeera mazima g'otegedde, ne yejjukira nabo baana ba Katonda. Mu bo balinamu elementi ey'obwakatonda, nti Katonda bw'amuvuga n'ayogera naye, emabega we nga waliyo essaala y'omulokole eyasuze ng'asinda, asobola okutuuka mu ofiisi n'akola ekintu ekituufu. Abasajja bakuulo baali tebamanyi Katonda, naye Bayibuli egamba kuulo gwenfuseeko amafuta, okumukwata ku mukono, okumukulembera, okujeemulula amawanga mu maaso ge, okutemaatema ebifo byonna, okuseeteeza ebifo ebitali bisende. Katonda akozesa kuulo, teyali mulokole bassebo ne bannyabo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ensobi ze tulaba mu ggwanga ne tusala omusango, bassebo ne bannyabo si za abakazi n'abasajja abatudde gye bali, naye ensobi ezo zange naawe abatakoze kye tulina kukola. Kubanga we are the controllers. Ffe tuli mu control tower. Mukama yeebazibwe nnyo. Omuntu omu yakola statement n'agamba nti a prayer closet. Naye era ne bw'oba ogenze mu ggwanga eddala n'ofuna obutuuze bwayo, ekyo tekikuggyako kubeera munnayuganda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kitegeeza gwe ofunye obutuuze obulala, naye era kikukakatako okusigala ng'osabira eggwanga lino Uganda, kubanga ebeera nsibuko y'obulamu bwo. It is not an accident omuntu okuba ng'ozaalibwa Uganda. Katonda yakitegeka nga gw'oteekeddwa kuzaalibwa mu ggwanga Uganda. N'olwekyo Katonda anoonya abakazi n'abasajja abagenda okufuna omutima gw'eggwanga, abagenda okuba nga bayiwa omutima gwabwe ku lw'eggwanga. Mukama yeebazibwe nnyo. Bassebo ne bannyabo, Katonda yatuwagala nnyo ng'eggwanga lino, n'atuwa beauty gy'otasanga walala wonna. Ntera okugamba abantu nti bw'oba tonnafulumako ggwanga Uganda oyinza obutategeera kye ŋŋamba, naye eggwanga lyaffe lirabika bulungi nnyo. Ate si ekyo kyokka, Katonda n'atuwa weather ennungi ennyo eyeeyagaza, etalinga y'amawanga malala gonna. Mukama yeebazibwe nnyo. N'olwekyo kiri gye tuli nga bannayuganda okukuuma obulungi obwo Katonda bwe yatuteeseza oba okubuziika. Y'ensonga lwaki Katonda anoonya abakazi n'abasajja abagenda okutegeera zaabu gwe tuyina, basobole okuba nga bafuka emitima gyabwe ku lw'eggwanga lino okusigala nga likuumye ekitiibwa ekyo Katonda kye yatuwa. Anoonya abantu abagenda okuba nga balowooza ku ggwanga lino buli lunaku, nga bakaabirira Katonda emisana n'ekiro, okulaba nga eggwanga lino lisigala nga lirina emirembe Katonda gye yaliteeseza okuviira ddala ku lubereberye. Ezeekeri 22 olunyiri olwa 29 okutuuka ku lunyiri olwa 31. Ezeekeri essula 22 olunyiriri olwa 29. Ezekiel chapter 22 verse 29.
abantu ab'omu nsi banjooze ne bagoberera okunyaga weewaawo beeraliikiriza omwavu ne yeetaaga era bajooze munnaggwanga nga bamulanga obwereere ne nnoonya omusajja mu bo eyandiddaabiriza olukomera n'ayimirira mu kituli ekiwaguddwa mu maaso gange ku lw'ensi neme okugizikiriza naye nesiraba n'omu kyenvudde mbafukako okunyiiga kwange mbamazeewo n'omuliro gw'obusungu bwange era ndeese ku mitwe gyabwe ekkubo lyabwe bo bw'ayogera Mukama Katonda. Haleluya. Agambye abantu ab'omu ggwanga bajooze. The people of the land have used oppressions. Ne banyaga abantu. Ne batulugunya abantu. Ne banyaga abanaku. Ne banyigiriza abantu n'aba strangers. Abantu ne babanga babonaabona. Abantu ne babanga bakaaba amaziga mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye Bayibuli egambye ne nnoonya omuntu asobola okuyimirira mu kituli ku lw'eggwanga Uganda nsobole okuba nga sizikiriza ggwanga lino. Mbu naye ne sirabayo n'omu. Twebaza Katonda ku luno lwokka. Mukama atulabye. Mukama yebazibwe nnyo. Naye wanaagamba ne sirabayo n'omu. Bw'atalabayo n'omu n'agamba therefore I have poured out my indignation on them and I have consumed them with the fire of my wrath and I have recompensed their deeds on their own heads, says the Lord.